abaganda bwe mba mulooza nti Kyagulanyi yekka ye muganda era emigo gy'abaganda balina gikuba ye mugenda kufuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere. Breaking news wetuwugirira ssaawa zino eno eby'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni si birungi mu State House. Finally His Excellency Robert Kyagulanyi agudde mu ddiiru ye ne Honorable Mathias Mpuuga wamu ne ba opposition leaders abalala Joel Ssenyonyi n'abalala mu maziga Robert Kyagulanyi abaguddemu batya wetula wansi okalire byonna mbikulisidde mu maaso okuva mu inside kitegeeza information eri well verified. Nga tubitadde ku mabbali Honorable Geoffrey Lutaya akyakoze Minister Kasolo, oh my god, osana kubirabirako mu maaso ate ekyo kyamukoze yakikola ne Honorable Anita Among. Finally ndowooza mwalaba ebyatuuka kwani ku Anita Among kati ssaawa zino wuuyo ali ne mu ddwaliro takyabitegeera naye nga tunagenda mu byekuletedde ebirala. Video eno mbadde nkusaba soko gimpereka like bw'oba omaze subscribing ng'omunankyukakyuka ng'omunnauganda wegate ku channel yaffe eno ate akadde kaje mu personalize okateeke mu all nga sibalwisizaayo katugendere mu chatlese olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi finally ebeddala bano basajja babadde bamutadde mu katego era nga ambush eno ebadde etandise okubeera nga ekola nga abaana b'enkyukakyuka bennyini ba foot soldiers. Mujjukire bulungi last year Honorable Mathias Mpuuga alina kye yayogera obadde okimanyi nti wobegattagatta ssaawa zino ebiri mu kutuukako ku National Unity Platform ebiri mu kutuukako Bobi Wine byonna bigatta olabira ddala nti ono omusajja yali mugezi nnyo era mission ye batandika okugibala ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Right Honorable Speaker Anita Among kuva dda okisegera ekindi kyovola bino video ankugambe gojiwa obudde ojja kubeera nga onyumirwa. His Excellency Robert Kyagulanyi yamaze kubeera nga abitegeera era yagambibwa foot soldiers bannange musoke mukakanemuko bano basajja abaagala tuleme okubeera nga submittingayo shadow cabinet yaffe eri parliament. Omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atandika okutambuza propaganda nti no bano abasajja balemererwa kambateere ba political prisoners baabwe kubanga ebyadala baba tebakyalina amakulu. Imagine mubeere nga temukyali mu parliament babateere political prisoners baamwe babere wabweru tewali kye musobola okubeera nga mukola kubanga kati ssaawa zino ekisobola okubeera nga kibayamba antino wemba numbye parliament ne bansiba omukulu amanyikiddwa nga leader of opposition Joel Ssenyonyi asobola okujja ku police asobola okujja mu kooti ebyadala abaira ina that big recognition mu kooti ne imagine bonna nga bakapere nga ba civilians bantu babulijjo ebyadala bati balina kye basobola okukola they cannot make any difference. Kati His Excellency Robert Kyagulanyi kaseera kitegedde oh my god bali abasajja batandisidde okubeera nga batya era NUP eri mu kubeera nga ekola reforms zisaawa zineno plan egenda okujja oba plan egenda okuddako mugirindire egenda kubeera muliro ku muliro. Njagala sokoldize omalisekai nabyo yogedde waneno ebi very crucial gwe munankyukakyuka oba osobodde sharing kuba no WhatsApp groups ezinjawulo wamu ne Facebook group atobeera mukodo mugenda ne mulaba ekintu ekipya nga kyakagwawo gwolowooza kizze ku olwo kumbe kyo bakipulaninga. Kakati bana abasajja kiki babala bagamba just in case senga tusimatuka protest vote kiki kye tuzzaako tulina okukakanya NUP etukumira nnyo omuliro. Owulira tulina okukakanya Robert Kyagulanyi Ssentamu akuma omuliro. Owulira tulina okukakanya kye bayita people power. People power yebeera mu kuzuukusa bannayuganda okumanya value yaabwe n'ekyo kye bateekeddwa okukola babikakkanyiza batya. Yensonga lwaki wano ku media Museveni lwamala okubba akalulu bwati yakwata ssente empitirivu n'aziyiwa ku media. Owulira newange bajja nembagoba osigedde bakomuledi bonna balina ku following ennene babatuukirira ekyebuuzibwa nabo babagoba. Owulidde okiwulidde bakomuledi bonna abasinga abalina ku following ennene bonna babatuukirira nganze we bantuukirira nze nabagoba. Kati ekibuuzo ky'obaweebuuza ne bakomuledi bammwe babagoba kubanga baatambula bakuba amasimu okuva akalulu wekaggwa era omulimu ssaawa zino gwe baliko gwakulaba buli gwe bamala osasula bamuwa missoni era bamugamba sigala eyo sigala nga weefuula alwanisa kigavumenti weefuula alwanisa kigavumenti kumbe kyowagira. Kati asigala eno awaana eno Kyagulanyi n'akuba NUP naye ani akulembera NUP Kyagulanyi. Olabye Kyagulanyi target eryo bakozesa ejjinja limu baagala okuba ebinyonyi bibiri nti buli wogamba nti NUP etunze situlago then tuddayo ani mukulembeze wa NUP ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owulira kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bakuba oba baagala kulaga nti talina kyali
ne NUP yekolera ebibye nga tabiriimu. Leka nkubulireko ogwo omulimu munene. Abo abaana basasulwa sente mpitirivu. Ekyo mukitegeere. Sente nkubulira abaana engeri waliwo ebigambo ebyakozesebwanga nga tosobola bikozesa ng'oli Uganda ne batakulya. Ffe bakomuledi twemanyi era tumanyi. Chovola omukulembeze yagamba nti ate mu abali mu diaspora mulina freedom nnene okubeera ku social media okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga lya mu Uganda. Eyo statement yali akimanyi nti abe Uganda basibe. Alright, nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikidwa nga Honorable Geoffrey Rutaya akyakoze omukulu Minister Kasolo. Video eno sana kubeera nga ogyerebirako mujjukire bulungi tino no musajja ebyadala kasitavaayo nakulamira oba kasitavaayo nakukolimira. Oh my God, things start falling apart. Era maso kubeera nga mubiraba ku Right Honorable Speaker Anita Among nabagamba ddala ntino kana akasajja ka Geoffrey Rutaya kale buli muyimbi yenna abasajja babirako n'amaanyi gabwe. His Excellency Robert Kyagulanyi, he is very evident muso okubeera nga mulaba azambali yakolako ku entertainment baba bamanyi abasajja aba bamanyi okuzanya okukola ki bakwita okwesa empiki anaddala mu bikwatagana ne byabajjajja eri babira bamanyi nnyo era ndoza muli kubeera nga mulaba differences that are being made. Era omukulu Geoffrey Rutaya avuddeyo nalabula Minister Kasolo namugamba nti no amuwaddemu akaseera katono nnyo naye agenda kutandika okukaaba. Era ebyo bintu bitera okutuukirira. Njagala munywereze mu comment section mulowooza okukolima oba kaasi y'omukulu Geoffrey Rutaya inasobola okubeera nga eteekawo impact eri omukulu Minister Kasolo oba just ebikolimo by'enkoko tebitaki kamwe. Okitegere watana subscribinga video agituweleka like akade kaje personalize okateke mu also latest updates nga zino obere ngozifuna mu budde so called this part is very crucial. Chalinga bwendi amusasula yali musasula yamusasudde dda ennaku ezo yatumidde omubaka yatumye antegeeze tine mukoti giwagenze ngenda kulumbayo Mami Kasolo ogenda kunumba mukoti ne Katonda oyo alina amaanyi alina wajja okulumba ate manyi atandise okulumba ku byendaba atandise okulumba ndiba mu nsi eno ne bwe bali babanziika ndisigera linnya Kasolo n'abaana bange n'abazzukulu balyogera nti waliwo omusajja yacoccanya omuntu atalina buzibu bamuyitanga Kasolo. Naye na muganda wange Mpalani nga tuli mu kibiina kimu ne mugamba sigenda kujja mu kampeyini zo kuba Kasolo tuva ku kyalo kitya kimu. Mpalani n'angamba mutuufu ojja kutuuka eno olemu okulumba omuntu bwe muzaalibwa bwe mubeera ku kyalo kitya kimu. Tweyambire eno ebbali towa amagezi n'ensonga emukukkiriza tokola ki tojja kulumba Kasolo. Ne Kasolo amaziga g'abantu galitambulira ku famire y'obulamu bwonna. Amaziga g'abantu ku baana bo n'abazzukulu. Akayimba kano kabaweereza tusaba omwaka guno tuguyite mirembe. Bali banywanyi n'ebyobufuzi bino bannange ne banange temutuuka waawo mukkirize lwakuolaba ekyamazima kiri bwe kiti ebigambo bya Rutaya bikambwe nnyo n'ateeka ne ku generation. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo nabagambye dda nti bano basajja abali ku mission ya kuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi wansi gwe atabitegedde video yasoose eno video nkugambye ogenda ginyumira. Njagala sokolirize bloggers ba NRM propaganda gwe bali mu kubeera nga batambuza ey'aba foot soldiers propagandist ki wa blogger ki ba NRM abali bavuddeyo ne batandika okubeera nga bapostinga abaana b'enkyukakyuka. Imagine nga bakuba His Excellency Robert abakuba His Excellency Kaguta Museveni tekiriyo kitegeeza abaana abantu this is a planned move. Yakiriri eri kye nabagambye nti no His Excellency Robert Kyagulanyi yasobodde okubeera nga abagwamu ng'obudde bukyali era moves oba reforms ziri mu kubeera nga zi undergoingibwa era His Excellency Robert Kyagulanyi anytime from now agenda kuba atuwulira kiki ekiddako. Ate mujjukire bulungi kino nga 5 October His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kuba akomawo mu ggwanga Uganda. Kigambe okubeera nga
ayinza obutayitira ku nyonyi, ayinza okuyitira wansi, ate n'ekirala agenda kubeera well affirmed antino bano abasajja abazungu bagenda kubeera nga bamuwa protection ddala ensi eya America. Mujjukire bulungi kye nabagambye mu video yange ey'olunaku lw'ejjo, osobola ogenda n'ogiraba kubanga sagala kuddamu ebigambo mujagamba ate Wonderboy olwawo twagala kulaba ebice bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nyongera obajjukiza Antino ne Sheikh Ashraf, by the way Sauda awali Saudi Arabia, obadde ombuzi namba ya Sheikh Ashraf yawe simbyeyo 711 nga musomi wedduwa gwe nanguli nebizibu tokkiriza kubeera nabyo mu inboxing ku WhatsApp ja kubira nga kulombereddwa takoyeza bikola byaki bya kidogo. Sokololize ebice bigenda mu maaso abloga ba NRM bali mukwera nga batambuza bageze okulaga nti no NUP tell serious tuve ku NUP atudde mu people power, which people power is governed by the people. Asobola kubeera nawa NRM natambuza a people power. Bali gwebuze lwaki Mpuga tali mu kwogera. Kyogamba Mpuga talina sente, talina maanyi gogera. This is a planned move. Otegere ekintu ekyo. Kwatana subscribinga simanyi kiki olinda. Alright. Abakulembeze baffe ngawe mwatudde ne mwegabira obwa Shadow Minister simanya luupu. Mutuule ne Museveni oba mu mbeera ki ne mutabani we mubeegayirire bata abaana basibye emyaka 5 emyaka 6 kasita mwakkiriza okukola naye mu parliament. Mukimanyi teri kyamakulu kigenda kuvaayo. Tetwagala kulira nti musimbye kuli simanya mwekandaze. Tetukyayagala politics yenna. Twagala kulaba abaana nga bali wabweru. Oba mutula naye mu nzikiza oba mu lwatu oba waliwo kamera. Twagala baganda baffe nga bali bweru nga bwe mwatudde. Kuba kisoboka mu kuba amavi ku ttaka Museveni ate abaana basibye emyaka 6 emyaka 4 emyaka 5. Tetukyagala kuddamu kuwulira nti waliyo ttiimu evudde mu parliament egenze kulambula basibe. Tetukyayagala mutuule mutaaba. Alright, nga Jeno Kibige wayogedde. Jeno Kibige ne bafuuti soldiers mwenna zino ensonga ze muli mu kwogerako. Abedi Bwanika yajja n'abagamba n'akikola public ali ku TV z'eggwanga nagaba nange tulina okutula ne tuteesa ne gavumenti bata abaana. Bannange bafuuti soldiers mwavuma Abedi Bwanika, mwavuma Mpuuga, mwavuma Nobert Mao. Abedi Bwanika n'atuuka n'okubuuza Honorable Nambooze gwe nga baakuteeseza okugenda mu America okujjanjaba. Nambooze n'avuma. Ne buno obudde mukitegedde Abedi Bwanika ne Mpuuga kye babagambanga ne Nobert Mao nti mu gavumenti zonna mubeera mu dialogue, mubeeramu okuteesa. Politics is what you get and what you give. Bano abala bali mu kufuna bifo ate nga buno obudde abantu abaali balina okuteeseza political prisoners kwe kwali mwami Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga kuba bo bakulembeze. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegeera ne buno obudde kuba mwakafaananyi abaana abamaze emyaka 6 mu makomera ba Machete Bobiyanga. Buno obudde Ssaanya ali bweru akola bibye. Buno obudde Ssaanya ali bweru akola bibye. Ssaanya ali ne famire ye beeyagala. Olivia Lutaaya full figure yamuteeseza ne Balamu ne babata. Olivia Lutaaya ne mumuwaga n'avuma n'addayo eruzira.
bano bafunye ebifo Sauda Madada ali mu kkomera for no good reason bunode kati amagezi gazze omayidi mwakwesanga nnyo emotions nga muwemula nga muvuma mwavuma Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga nenga kiwali kibaga kyali kituufu abaana bali mu makomera banavaayo ddi abantu abali balina okubateeseza luli kwali Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga kwa bo bakulembeze ne mwabo wemula bwemuzi kati buno obudde mugenda kulaba bunyenyini be muli mu kugamba nga bagenze bali abasiba bagenze kufuna serefi